Okusookera ddala ekibuuzo ky'obuuzizza kiri dayirekiti. Ku mulundi guno okuva ekibiina lwe kyatandikawo kati gy'emyaka gigenda kuwera 25. In fact kati giri 25. Kyatandika 25. Kati ndowooza gy'emyaka atuuliza oyinza ogigatta n'ogyawula. Kakati okusookera ddala gwe mulundi ogwasoose okusiŋŋaana kumpi constituencies ebifo mwe balondera ababaka ba parliament ne bakyamani ba district ebitundu 8 nga bonna baloopye nga bonna beemulugunyizza ebitundu 8. Ekyo nno kyabulabe kibadde tekinnabaawo. Bw'otunuulira okwemulugunya okwo okwakagendayo mu kakiiko akatondebwawo mu tribunal eyo ke bayita tribunal akatawuluza enkayana ke bayita akali independent, oyinza okugamba nti kakiguumaaza kubanga kubona bonna abakemulugunyayo ndowooza baawulirizzaamuko ku Busoga sub-region eyabadde erimu okukayana ate nga bagyeraliikirira engeri kyeyina akakundi keekoza akatti mu Kadaga nga bagamba nti awatali Kadaga era n'ebirala tewajja kubaayo kalulu. Kakati kyova olaba nti yo yokka gye baawulirizzaayo ne babakkaanyisa era ne batereeza ebyo byabadde byonoonese. Kakati atuwuliriza ekigambo ekituufu kyenyinza okukozesa nti abakulembera ekibiina ku ntikko, ndowooza olukiiko lw'oku ntikko ye SEEK ne bannyini kyo abo bo tebalabikira mu bukulembeze. Waliwo ekigambo kye ntera okukozesa nti bali mu tulo beebase nnyo ate nga bulangiti beebiseza byoya. Ebyo byonna ebigenda mu maaso n'ekyo ky'oyogedde kizibu bo okukyefumiitiriza nti bw'oba mu constituency mwolangiridde nti ono yawangudde ne bakubira eno ne bagamba nti tawunnaba kuwangulako, gwe kennyini munnamawulire owabaddeyo n'olaba omubaka wa parliament n'agamba yeye akawangula ng'abantu bonna bakkiriza nti katono yali emabega yalina kaadi n'agamba nze ndi ku ono, abantu ne basimbawo 7 banti babadde 7. Omulala gwatawagira gwayeekedde ne basimbawo 199. Kiba kikutegeeza nti abantu 199 tebaagala na kuwulira byoyogera. Ekitegeeza gwe autosobola kubanga wawangulawo kubanga wakiri abaakuwa akalulu baali badde basobola okujja naawe ne bakulonda. Ekyo baradisi bakirabye, badipisi baalabye, bateeka okubanga balika bagamba nti kino kizibu lwakuba abaabaddeyo bo tebalina buzibu. Kyabadde kisaana nga bano bannakyanzi gye bali abali mu district okugigoya okugitabula. Bangamba RDC nti wekwasa nakyanzi mu press conference ne bangamba ku olwo lwe balondeewo mmwe nakyanzi bamusindika Kyesiiga gye yali ku olwo nti teyali bukakkata nga bwe wekwasa baako ekizibu kyokka. Kakati gwe awuki ekikutaba naye lwakuba okindeetedde butereevu. Kakati kyenjagala gwe ofune nti wano wooli wano ewaka ebiragiro bikola nti tugenda kulya mboga, tugenda kulya na nnyama ng'atuuli wano kitegedde. Kati va ku abo abakumalira obudde kulowooza nti tolina mutwe nti ku mutwe otaddeko kirala. Kakati ki ebiragiro bisobola okukolera ddala. Kakati njala kutegeeza nti akalulu kekunnya ekyakazizzaamu kati kankikubuulire ekyakazizzaamu kalondebwa ku lunaku lw'okulonda lwennyini nga ne Osiwaali nga waali ne kalondebwa nga waali ayimiridde era ne kyemani w'Eggombolola nga waali ayimiridde era nga naye talonze. Era bwe baamala okulonda Registra n'awandiika wazira olw'okuba oli omanye okujja ku kyalo ku nnyanga ng'ate agenti we avudde bukakkata avudde ku 3 n'ajja yava eri walala awatali ku kyalo kino n'atuukawo layini n'esimbibwa ndoza baalinga abantu 229. Kati yena addayo n'awa lipooti nti si kituufu. Okitegedde nti tewabaddewo okulonda. Kati eggulo asobola kukiddamu bakama be n'abagamba nti
tebakirabye nga bonna baweddeyo kakati so ebyo byaliwo era ebyo byonna baali babidiscussinga n'abo bakayabula kubanga ffe tubadde tujja tuwogera ku ebyo bakayabula bye bakola omuli okutwala bakabasajja nga tujja tubyogera eri era biri kuli kodi biri mu bbaluwa mu buwandiike saala kugaa nti ku leediyo eno kwendi mukulebulere bibadde ku mawulire bibadde mu buwandiike ne tubitwala nga bituufu gambye nti nga n'ebivulu kati nga yatandika kutegeka bivulu ebyo byenku anti nkugambye nti mu kitundu osinganyimu abadde bategeka ebivulu ate era kati bwokwata ekivulu kye lwakitegese lwoteekayo kafyu ndaba wano agaba wakiyobu naye wa UPDF anti agaba oli mulabeko mu uniform ya UPDF oli mulabeko ng'akola ebikwekweto bw'obeera mu kitundu wano kati bakaleke n'atandika okutegeka ebivulu ageranya machoma lweyinayo ekivulu yo n'ateekawo kafyu abantu ne batya okusala kakati ye lwakirina ekivulu kye abantu bagati waliyo wadde agwe bakwata ebyo byebiri erambo era bikyagenda mu maaso nkubuulidde nti kati ye yakola sitowa ya mukene yaguza ab'enkoko gwe bakwata gwe bajja ku bantu nga ye amugula oba byabufuzi ebyo anti nkubuulidde tibibaddewo leero bibaddewo ekiseera era nga tujja tubuulira ab'ebyokwerinda nti n'ebyo ebintu byalitereezeddwa kati tuzze tubiraba eri ndowooza baatandise okubiraba naye nze era mulimu abantu bengi okubuulira nze buli kaseera mbadde nkubira Salongo Kimera ngamuga nti bintu ebyo babyogera kakati bijja kutereera kati jjo yalabye mukulu Kaya Bulono bw'abadde ayogera ayina gyeyeebazizaamu Kimera nti yamuwadde amafuta kati abakulirize bayinza okuba balowooza nti yamuwadde nga akyali candidate era bw'ayogedde drive yabadde bonna yabalikanga bonna baana be era akalulu kawedde awangudde n'amuwa disco namuteeramu n'amafuta amafuta nanti agatambula agayisa drive okutambula kakati ekyo kitegeeza nti kwebaza kubanga NRM yo yonna yo NRM era bwe yalibadde nga Ssabaduka yawangudde era yalibadde yataddemu okitegedde nga yeebaza kubanga era emiitingi eyo yonna girimu eyali egamba nti bonna baveemu mu kalulu eyasooka ne muvaamu chairman oli aliko ye n'agamba nti abaana ababiri mbalese bonna batabani be naga nti mbalese sigenda kuvuganya kakati era olaba Bukenya Ssunga n'abeera ku kyalo kye n'akavaamu mukulu Kawuki akalulu naye n'asigala ku kyalo kye Abudu ono owa taxi naye n'asigala ku kyalo kye lwakuba nti kati ye yamaze n'akola ki n'atambula wonna naye ng'ekigendererwa kulaba nga tugatta bukakata bagireetamu ebintu by'okwawulayawula ng'ate bipromoting bwabo ab'ebyokwerinda nekyanzi bwava eno bwagenda eri bwakuba enkinko ezikuuma abantu nga tebasobola kukwatagana buli kaseera nebabeerawo byakuzimba kwawula obudde bwonna ne babumala ku ebyo so njagala kutegeeza nti kizibu ekibiina okutambula okwegatta ekibuzo kiwabuuzizza ekibiina tekikka omuntu bw'alema okukitegeera nti nno mu byenfuna yasseemu kiba kimwetaagisa bw'agaana okusala ku nfulumya ku ngeri gy'asaasaanyamu essente nga kimulemye okutegeera omulinda n'amala okwavuwalira ddala ku level etandikirwako awo n'addamu buto n'awanga ekibiina kyena kiyinza okuba kiremye okukitegeera nti obuwagizi waliwo we bukka tuterereze wano nga tukyali waggulu bwe kigaana tuddayo ne tuterereza ku level ey'owansi okitegedde kubanga kisobokera ddala okuddamu okwetereeza naye bwe tuba tetusobodde kutegeera bwe tuba tusobola okutegeerera wano era nawo tusobola okutegeererawo ne tutereeza naye bwe tuba tetusobodde kukikola nkubuulidde nti tujja kusobola kutereeza nga tutuuse wansi kubanga ffe tetuyinza kukkiriza kulaba nga ekibiina kikka ate ne tusirika ffe we tukulidde ng'abantu balinda ekibiina kyaffe ab'opposition be batucekinga ku bikolebwa nga tetukkirizibwa kwogera ku ebyo ebitatambula bulungi era ebbanga lyonna obadde munnamawulire kuviira ddala nga tuli waggulu ebwala mu lusozi nga nze okimanyi nti nze nzijja ku ebyo ebinyigiriza abantu nembyogerako kakati twagala kulaba nti ekibiina kyaffe tukitereeza abakulira ebyokulonda batereeze tubeere n'abo bennyini abatuukaganye n'omutindo Salongo Pakisi nawuliddeko nti security egenda kuteekako nnyo amaanyi ng'onoonya akalulu okulaba nga tuyolekeza bakandenti banno ababeerale mu kibiina mubadde emizinga nawulidde kuba nfuna omukisa nepulizaako ku mikutu emirala yina era omukulu gwenda kuwulira nga mwoli nga mulimu omukulu w'enaale magamba bwe kino nakyetagisa mbooko zikkuba bajja kuzikukuba naye nga naye ntya
kati abo babeera boogezi omanyi abantu bafuna obudde feeyo mu nnyenda eyo gyentera okuwangaalira gyenkulidde wabeerayo eyo mu ghetto ziriyo bamukitaka eyo gyezirabekitaka mu nnume gyeziri ghetto ezo tufuna obudde ne mutuulamu mu buno obudde ssaawa 7 awo obudde bwalibadde obweggandaalo wabeerawo emboozi ezo ekugamba ezitazimba ziba wamulaalo zibatambuza okutuuka ku budde bwekawungeezi ogenda kukapiira mu kasana kakati n'abandoza bebekwenda bwobanga bewali nabo bali just mu mboozi bino bya bufuzi abamu ku bo babitegedde bamaze n'okumala training kati ekisooka emboka zirola zinjolekeza ati ye tezimukwata ye kwegamba obudde bwonna buli otambula bwoti olaba omuserikale alina abamukuumi gwe bwoba oyala kutegeera nti akalulu kano ketugendamu tukategeeza gwe mugane nti ekyo kyaba atunuulira so twagala ffe tubadde tukiraba we walondera Bobi Wine wamulabawo teyaliwo bwe baali basoma obululu wabuuza bwava luteruda kati abaserikale be babuleeta kati baali bamwagala namba abaserikale abamu ku bo nti kati kyovulaba era bwobwera kutegeera nti era abaserikale banakola erifujju bajja kuba bampagira nze luli abaserikale nagamba bagenda mu Soweto ne bakola effujjo ew'omubaka wa parliament ne bakuba n'embwa obijjukira ne bagamba nti naye abaserikale ddala avuddewo n'agenda mu Soweto n'akuba n'embwa ddala awagira gavumenti eno bayagala eveeko irukakana ombaka bamuzaayo ninge twali tumufunziza tumufunziza nga agenze kufuluma nibagenda nibatandika okukuba buli eyaliwo nembwe mulukana basifumita emipiira netugaa nti bana abaserikale bali muli munda gavumenti bagiyeekera n'ebyo byonna ebikolebwa tebabikola nti gavumenti bagyagala gavumenti bo bagiyeekera nkikubuulidde abamu kwabo ku RDC katika nkulage RDC Nations gwegamba yakungako wano ne bakunga abanalwanda muguleeta Masaka nti gavumenti bagiveeko mwe mwava n'emmoloka gyola gyayina emu bagigaba Kalungu endala bagiwono topi RDC kati wakimanye kabonera kakati nga babakunzi nga biva ku bino byananga muntu kati omuntu eyegugungako naga nti gavumenti bagikyawe ati kati ayinza okumalira obudde nga akugamba nti ajagala nnyo aba omukazi muwembe bwanoba n'asooka n'atandika n'agenda n'eka tandika okukitegeera nti buli kaseera bayeekengera anobyera Gomesi kakati bwakomawo amaziro ganaabulanga era anoba okitegedde kakati abo ekibiina kikiri mu katyabaga njala kikutegeeza kiri mu kiseera ekizibu nga kyetaaga okukitereeza naddala kubanga wawulidde omukulembeze w'eggwanga ng'ayogera ku mulundi guno yayogedde n'avumirira enteekateeka y'okulonda munda mu kibiina bwe yabadde ng'era alaga nti yabadde yabulabe yabadde mbi nnyo kakati ate n'osuubira nti nze nyinza okulemwa ate okwogera ku ekyo so ndowooza nti waliwo ebyetaaga okukola ate abapoliisi oba abamagye abebekolenda bonna beetaaga okubeera ebbali wakatimba kaffe nga twogera ku byekibiina kubanga tibibakwatirako bo bali wakati mu bibiina byonna bagatta bibiina byonna baradisi mpozi bakuba nti abamu baradisi beerabira emirimu gyabwe okujjako bano bwe bati ba-assistant be baleese okutambuza amabaluwa naye bwebanga bakuleese ng'oli RDC oli deputy RDC nga officially olina emirimu emitongole gy'ogenda okukola so kakasa nti okola emirimu egyo emituufu okusobola okulaba nti eggwanga libeera ttebenkevu ate oyinza n'okudda ebbali n'olaba ekibiina kyenali mu kibiyimirirawo kitya naye bw'obanga ebyo bikulemye okutegeera kizibu okulowooza nti oyinza okusalawo okwolekeza abantu abamu sekinoomu emidumo n'olowooza nti ekibiina ojja kitambuza bulungi so n'ekibiina bwe kiba nga kirina bakandidati nga bali wiiki nga banafu nga bwogera mu Bokoto Central bakulaga nti ate wa independent ye w'amaanyi jimenti yalina amaanyi ate n'ogenda mu Bokoto East nga bakugamba nti alina amaanyi ye Pax nkugambye nti akalulu kaakaggwa kati eyawangula mugambe nti awo kekali itayo ku bantu abawagizi bo abakuwanguza musisinkanemukko niboonaba musisinkana mujjamula munyumyemu ajja kunoonya nga tamulaba ate mwabadde eggulo walabye nti ekyo kyekyabaddeyo naye wano mu Masaka era bwe batyo mu bitundu gye bavuganyizza so bwe watabaawo okutereeza ekibiina kiba kyolekera obuzibu n'ebibiina ebirala eyo internal democracy obwenkanya mu bibiina buyinza okubeera obutono kasita bubeera obutono ekibiina kitandika ne kiyulika ebyo byatawanya DP ne NUP tugiraba nti bwe bugitawanya era anga ekibiina ekyakatandika ek'emyaka 3 4 5 nakyo okiraba nti era obwenkanya
mu kibiina munda kasita bubula omanya nti bajja kusanga ekizibu ekyamaanyi. Tuyanza nnyo RDC Fred Kalima Pakisi RDC omumuze akanga teekeko tanyigira atuuliriza